Tessa Films, Promise Movies. Samantha, yayambanga, buligwe yalabanga yayamba. Samantha, yesiganga, buligwe yalabanga yesiga. Samantha, buli kyokola kimala ne kikuddira, olwo ne wejjusa ekyakutuma, kyosiga kyokungula. Samantha, buli kyokola kimala ne kikuddira, olwo ne wejjusa ekyakutuma, kyosiga kyokungula. Samantha, okwagala ebintu by'otakoleredde, eyo y'ensibuko ya sitani, y'ensibuko y'omutima omubi. Okwagala ebintu by'otakoleredde, eyo y'ensibuko. Wali wajja akasente? Samantha nze ndi munno. Kozi ng'ongamba mb'ogenda kuŋŋamba sigenda kuwa mulimu naye beera ewaka ewuwo buli mwezi nkuterekera 5. Wakati obeera kuba kati Samantha sola noonya mulimu ng'olina bizinensi eri awo etudde. Anti tetudde, waliwo akolamu. Omwana mugyeewo agende. Sinna gwe nsobola kujjawo. Samantha naawe olimba. Ne we nandigambye nzije waliwo muganda wa Jackie kati Jackie mugambe ta. Bayiye funa engeri yonna yonna bagamba omulimu gwaweddewo. Gana amaka kuliko nnannyini gwo. Yenze. Si ye ggwe, waliwo nnannyini gwo ddala. Kankugambe kino ekintu. Omusajja yakola amaka. Omukyala yakola amaka, ekyo kimanyi. Bino ebintu byaffe. Jona kyusaamuko. Ebintu si bibyo n'oli omukyala wo gw'oyina. Ne kati kambuuza kiki ky'oyagala okunkola, oyagala kunzisa? Jona onkooye. Si kusa. Kino ekintu ky'okola kiraga nti oyagala kunzisa, onkooye, tokyayagalirako ddala kundaba mu bulamu bwo. No, kino ekintu kijja kubiri nga bw'olowooza mu ndowooza zo. Njagala kati endowooza zo zikule, zizimbe. Okimanyi ggwe mama w'omwana wange. Jona, ate ne kitegeeza ki? Ekitegeeza oli si mwina mwana. Oli kankigambe ko yagana n'ebyokuzaala. Jona ayina ensonga ze. Ayina ensonga ze lwaki tayagala kuzaala. Gosobera obeera n'omusajja nga tazaala emyaka 3 n'osigala ng'era okyali naye. Ate gwabeera Katonda. By the way, Jona, bino ebintu bye tukola ebyokunkubiranga amasimu n'enzija mu maka g'omukazi si kirungi. Singa wali okyagala kibeerebwa ekityo, wandibadde okwata ffe n'otukolera ebyaffe. Ebyo mungenda bikola era entegeka njiina. Kyenva nkuyise, nina ebintu bye njagala nkole, nina bye njagala okukolera, nina era nina we naguze poloti nga njagala ndabike gaggwe n'omwana wange ekitiibwa mu kyesigaliza nga mbazimbira. Njagala mbazimbira ebyo byonna njagala biteekawo. Njagala mbazimbira amaka gammwe sayidi zeeyo, nfune we mbateeka mbeere n'emirembe gyammwe eyo. Ate ono aleme okuba nga ajja atataaganya kuba asobola kuteeka mu gano ono mutwale tojja kiraba bulungi oba naye tajja kiraba bulungi. Kati nawadde nasazeewo ziri eka 2 ze nnina teziri wala. Ziri ddawo oba? Ziri wano Wakiso ate si mukyo. Naffe tetwagala, naffe twagala mu kibuga mwennyini. Oyagala sayidi ki? Buziga. Era wonna woyagala nsobola okikkolera kubanga kati eyo beera paati y'obuvunaanyizibwa bwange. Naye era singa byobadde oyagala okuŋŋamba nti oyagala binkolera, wandibadde tolina kumpita kundeeta mu maka ga mukyala wo. No, anti alina okukimanya naye ne wajja ajja tuulaawo era munyumize ne waba atusanze ajja tuulaawo mugambe kati kiri bwekiti ne bwekiti. Nakya sijja kulimba nze munnange bwe mba mpa abantu emirimu sisinziira ku ebintu eno mukwano gwange ono simanyi yasoma nnyombo ono yakola atya nedda. Samantha olimbyemukko naawe tosobola kuntekerera nga nnoonya mulimu ng'olina bizinensi eri wali mb'olaba oteekemu omuntu gw'otamanyi nakumanya nnyo nze ondeke ntayaaye. Anti kati olaba ekyenjawulo ekiriwo nti bali abaana baba bakola nnyo abamanyi ennaku eyo. Nange nkola nnyo era nange ejja kukola. Nakya tujja funa obutabanguko bungi ebintu bigenda kututawanya bingi. Samantha naawe tondekeera ate sikofunayo ka bizinensi okankolere kale ntuule mu butuuzi. Gwe sente oziraba? Wagenzeeko mu sitowa yange n'olaba ebiriyo. Rojo kakasa muteri sente goza nako majo subula. Nawe njiyiza, Samantha njiyiza yoko njiyiza. Ntule mu butuzo nsasule yoko nompa. Samantha katoyagala nzire mchala. Si kyekyo mukwano. Katoyagala nkole ki mberewo nkole ki.
akati Samantha lindako oyagala ntule wakaba ndete ebidiru nga biri bye nalimu era mbiddemu atero malonnenye faye chokola Samantha omulimu nkole naawe ndi mukwano gwo mpa omulimu nkole nanja bobo ulira ngo yagala kudda mu komera kiri gyoli ate kakati nanja ntandise okwekenyera ebintu bireke kale tubireke kati ongamba otambo oyagala abadde mbampe bidiru nga biri bye nalimu gwe sente zikulisa muno olukwe ate nawe ekyo tokitwala ekyo tukireke kale anti kati nange ntegeera sisobola kugoba baana sikumye esagoba baana bali abaana balina ennaku yaabwe teri agenda bawa mulimu kubanga ekisooka ku bo tekuli yasoma tebalina mbu experience mboba kya experience gye balina bagifunidde wange ate Uganda bwe yatuuka byani akumanyi teri abamanyi kati gomanyi ate kati ondekeredde ate nze gomanyi oli mu kuyamba bali bootamanyi ate olwo nange mba nfuuse bali kati Samantha tukole wetuti bwe tunatambula bwe tutuka kati abantu abalala abatalina bamanyi ani alibawo emirimu kati tukole wetuti kwata obukadde 3 bunkole ekyo tukireke sawa zino sina sente sawa zino sina sente gwe kugambe gwe tugende kutunuzeko mu store yange olabe ekiriyo obukadde 3 bunkole gwe maze ebbanga lyemaze nga sisuubula ndiko oli stoko gwe ntunda kati Samantha oyagala nkole eki kati nze obukadde 3 mbujagoza siwagala kwongeramu mu bizinesi yange nabadde mu makomera nali mu makomera ebizibu ebyetukako bimanyi kati gwe nange ebizibu bye mwantuusaako bimanyi ebyo tubiveko toddanonyezayo obukadde 3 obwote kale ntandikewo kenkola ebizibu bye mwantuusaako bimanyi obulimu bwange obwo obutono kati bwe bubeezaawo sebe waka wano Samantha nawe olimbamu kwata obukadde 3 zempa nfune akantu kennetetekanza nze jjakuwa oluvannyuma kati omulimu ogunyime kati mpa sente nze neteteeka zo sente sina Samantha nawe toyiga mutima ate mubeere Samantha toyina mutima ogwo kati nayo nyamba nange kanyambale nteekemu akasaati then tugende ngenda kudropingako ko ewo okolera then nange ngende ewange kubeera nnina ogenda ku ki ekigenda maaso Jona njogera nawe ki ekigenda maaso wano gwe nyamu njogera nawe wakimya ki wano Jona njagala kunyonyola ki ekituukawo wano ki ekigenda maaso Jona okuva wano ekyo nagambye nti leeta mukazi mu maka gange Jona tossa mutwe wansi njagala kunyonyola ki ekigenda maaso wano Natasha Leticia wangamba oti ono nakukola ki ono yeyampise yakusitudde oba yakuyise buyisi oli mwana muto nti we bakuyita nawe ngojja onoonya ki wano mu maka gange gana maka tumanyi nti mulimu omukazi yaŋŋambye waliwo obuzibu busiru n'abakyobo okutuusa kujja mu maka gange neweebaka n'okwebaka oli mu night Jona njagala kumanya ki ekigenda maaso wano omukazi wuno alina mu night eyange ki ekigenda maaso wano naye Jennifer lwaki tokomyanga agayisa gaagabi ey'ebweru wangisebo negwe totegeera oli musiru Jennifer oli musiru Jona lindaku busiru kyawo bwenkoze okuyombera omukazi ali mu night eyange oba okusanga omukazi mu maka gange n'enjogera ne Jennifer omugenyi waali naye era oyomba empisa zo ozoolese mu maaso g'omugenyi nga waali naye Jona weekaza mpisa ki embi ze ndi okwolesa wano omugenyi yandibadde akusiima n'agamba famire mwenzize bantu balina amagezi bantu bakwata mpola bantu balina empisa naye ate ozooleseza kati onswazizza gwaswadde oswadde weeswaza nesawa zino oli mu kweswaza omuntu omukulu oleetoyete omukazi mu maka gange kati mukazi wattu ono akitegedde nti bulijjo ndi ku muliro kwegamba wamuleesa akakase nti oli ku muliro ate Jona leero gugenda kwakira ddala njagala kunyonyola bulungi tonnanyinyonyola by'oyogera weebuzabuza njagala kumanya ono omukazi anoonya ki wano era akola ki mu night eyange kati mukazi gwe kankusomesa empisa bw'obanga otuuse omugenyi bamubuuza wano wasiimyewo wasiibye otya olina kye walidde Jona lindako omugenyi mubuuza yasiimyewo ngaani oli mu kwekaza mu kifo ky'okunnyonnyola nkubuuza ebibuuzo byenkubuuza tolina kye wanzizeemu n'ekya
oli kwebuzabuza mpisa kize nnina okulaga ono omukazi. Ne Jona lwaki omumanyira? Jona kiki? Badi manyi twayogera bungi ne kugamba sikyagala kulaba n'ono omukazi ondaga nti otuuse n'omuleeta mu maka agange. Ndowooza buli okirabye bulijjo mbeera ku kyokya. Ddaba omukazi eyandibadde ow'ewaka wandibadde omugenyi osooka mubuuza olina kiwanyudde bwe watuuse bakutte batya. Mwana wange ng'onyiridde. Gabi weekuuma. Senga naawe ekyomateeka. Weekuume kubanga ebintu by'ensi si byangu. Ndi bulungi senga ky'oba omanya. Nze ndi bulungi gwe ky'oba omanya muwalawo. Naye kaakati Gabi ensonga tawo gy'ayogerako gy'ayagala ekolebweko kukirowoozaako ki? Senga kubanga enteesaganya ali nti oli omwami gwe omumanyi yaali sirias ayagala kukuwasa. Nze ngamba wandibadde okirowoozaako omwami yonna ajja n'akuwasa ng'obudde tebunnagenda. Oyagala ofumbirwe nga bonna bafudde baweddewo. Senga tekigenda soboka. Oyo omwami gwe mwandeetedde senga fayini alina ssente buli kimu akirina naye senga nze simwagala. Senga oyo omusajja simwagala ate era sigenda mufumbirwa. Nina omusajja gwe njagala senga. Naye abaana abawala mwabaaki? Omusajja alina buli kimu. Omusajja sigamba nti yeewetaweta alina ebbango nedda yakola bulungi alina ssente buli kimu akirina lwaki tokkiriza n'akuwasa mwetegefu okukola buli kimu. Naye senga laba omusajja gwe munfuniye emyaka gy'alina. Naye senga nze muwalawo atunula bwe nti ngenda efumbira lyekadde. Gabi tetukyafumbirwa myaka. Kasita abanga omusajja ajja kufaako akuwa buli kimu kye weetaaga lwaki ate ofa ku by'emyaka? Senga oyagala mbeere nnamwandu kwegina emyaka. Katuyagala leeta. Golooza oyo omusajja bula emyaka emeka kufa. Oyagala kuleeta ani sinyama? Senga nina omusajja gwe ngenda okuleetera gwe njagala ku mutima. Musajja kigwe simanyi. Ngenda muleeta senga. Gabi tonswaza. Kubanga baba agamba mbeere senga ow'ensonga. Tulina okukola ekintu ekituufu ekiriyo. Senga tegwe mbadde manyi nantegeera okusinga ku taata. Senga nina omusajja gwe mwagala nfumbirwe balete ebintu waneeno ate mmale nveeyo. Kale kisinga obukulu okimanyi. Oba oleeta oli oba otwala ono obudde bukuyitako. Gabi obudde bugenda. Ate buli lukya bazaala abaana abawala. Ono omusajja ojja genda omuganda aleeta omwana omuwala ate kikulume bwerere. Okitegedde Gabi? Senga nkitegedde ekintu ekyo naye nze nkubuulya kino ekintu wammanga. Sigenda kwagala musajja oyo. Omusajja gwe nina ampa buli kimu kyemanyi nawe senga nga wabimpa nawe wagenda obikuleetera. Ezo gomesi zowulya zoyagala ogenda zambala ozikoowe. Gabi onkakasa? Senga kaka nawe osooka otunulira omuwala wo. Nkwesige Gabi? Senga gwe kola kimu kyakunneesiga kuba ezo gomesi zowulya zoyagala okwambala ogenda zambala mu bujjuvu bwazo nga toyina nakyewe oba ngambe ntya kuba ogenda zambala. Naye nze kyenjagala okimanyi njagala taata wafuna essanyu nga bwe yakuweerera ng'akasanyu akamwenyu k'alina nga aŋŋamba ebigambo ebikwatako kenjagala mulabeko lubeerera. Nange nze kennyini omwami ebbanga lyandabiridde njagala nsigale nga ndi ku mutindo. Yesu akigamba ofuna omusajja omutuufu ategeerekeka nga n'efeesi ye ekyali mpala. Mukyali muwala alabikako naawe Gabi. Senga ekyo tokyeraliikirira. Ekyokunywa nga mubuuza kyaki anyamba ki? Anyamba ki okumuwa ekyokunywa? Ndikukolesa ng'empisa z'envundu mu maaso g'abagenyi. Olikomyawo empisa z'envundu. Musajja sirika. Jona sirika kuba ebiboozi bye byongera kunnyiza owulira. Njagala kunnyonnyolwa akola ki mu nayiti yange? Akola ki mu nayiti yo? Engoye ze tozisanze wali kuwaya nga nnyanike. Nekitegeeza ki? Yavudde n'ajayoleze wanne engoye bulijjo wazooleza. Yanywedde juice n'amuyika ku ngoye n'azooza. Juice owani. Kwe kumuwa nayiti yo. Ani yamumuwadde juice? Jona saagala kunnyiza. Jona mbadde saagala nkole ekintu kye saalikoze wano. Saagala mmwe juice ate saagala nange ne juice. Jona saagala kumalako mirembe. Saagala ate otandike kunkanga. Teri muntu wanene agenda kwejjusa. Teri muntu gw'ogenda kutiisa waneeno. Nyabo Leticia. Okola ki wano? Akola ki wano mubuuza ngani? Gana makagogo. Jona kimanyi ebiboozi by'oyogera kunnyiza.
ate gwe mukazi gwe saagala waya zange onkyankalanye saagala ompe lunaku lubi lwe mbadde siina. Kola ekintu kimu kwata mukazi omufulume mu nviiri. Gwe yandibadde afuluma. Ate mugenda kunzigyamu ekintu kyemugenda okwejjusa obulamu bwemmwe bwonna. Njagala mbale emu bbiri ng'okutya mukazi omufulumye mu nnyumba muno. Owulira? Gwe atusanze mu gwe alina okuba ng'ofuluma eri akulesere kaliberi eri kufulumya. Jona nze afuluma amaka gange. Olw'ono omukazi atategeerekeka. Jona tuli bafumbo ate nekyokugamba nti tuli bafumbo mpulira nga sikyayagala nkikirize nti ne mu mutima tuli bafumbo kuba ebintu by'okola tebijja mu myaka gyo. Owulira? Oli tutya mukazi mu maka gange. Olw'okuba nagenza okukola sebe gyo wabadde weeyombya ngenda okukola kumbe oli kudiruza kuleeta mukazi weekazaakaza. Jona njogera bino njagala ngende mu kisenge ngenda okudda ng'ono omukazi afulumye nga n'engoye zange zirabawo wano. Nyabo, mfulume nga ndi bwerere. Wazo oli bwerere ebyo saagala bimanya kugambye engoye zange zisangaawo ng'ofulumye onviiri. Kati nze mfulume nga ndi bwerere. Saagala kumanya. Jona laba byolese. Laba byondoetedde. Oyo takutiisatiisa takukanga. Toggwamu n'amaanyi totiitiira. Oli mukazi w'amaanyi. Jona omukazi angambye abala bbiri nga nfulumye ndi mu nayiti. Angambye nayiti zenzireke. Nfulume nga ndi bwerere. Wabula Jona, kangende njogeremu n'omukazi okuba gwe birabika olemeddwa okwogera naye. Wabula wadde neekaza naye njidde. Kana akakazi simanyi kye kagenda kunkola. Mpulira ne wendi ntidde. Wadde si kiraga naye wawulako kayinza n'okunzita. Ngenda funa omusajja mu mirembe gyange ku peesi yange so si kunfunira musajja senga. Saagala kunfunira musajja ng'ate mwandifunidde ku musajja ategeera senga nene mugenda munfunira ekisajja ekikadde kumpi ali myaka gya taata wange nze nga nfumbira olw'okuba ssente. Gabi ennaku zino embeera y'essaawa eno otufa ku muntu ani akufaako omuntu anaakuyisa atya omuntu taakulabye ennaku ogenda oleeta akavubuka wano mazima ddala nti kaswana kutwala mu ddwaliro kujjanja. Kati senga kankubbireko ako koyita akavubuka omusajja oba kyotegeeza omusajja gwe nnina saawa zino senga omusajja oli alina keya senga omusajja oli afaayo ate alina ssente. Kikyotegeeza ne alina ssente senga nze ovanga ku musajja agulira lanchi ya mitwalo 3 nga teyeesise namu kinaamala dde babikola baakabalaba. Omusajja mulabye mutegedde mumanyi omasana ebbanga ki mumanyi senga gwe kyomanyi omusajja mumanyi. Gabi njagala nkubuulire abavubuka nga yakakulaba wano akusuuta n'akuwa kano n'akuleeta kali oba waakamala kano n'aleeta kali naye tebiwangaala tebibandaalawo. Kyogala senga tosobola kunneesiga. Okwesiga nakwesiga muwala wange nga lwaki oli gayi gwendi naye ava mu famire engagga balina ssente senga kyengezaako tegeeza famire ekumanyi emanyi kuba yali antuteyo nendaba ku basista wakebeera nti muli ba Luganda temweddira kimu singa naawate bibirike ate bye Luganda bye biki Gabi simatidde byongambye senga gw'oli omusajja gwe kyoba omanya tuli ku kituufu nze nkuwuliriza naye kyaleero simatidde nze gamba wanegezera omusajja kitaawo gwakwagaliza. Senga sola fumbira omusajja oyo awo senga saagala tuve wano ate nga tetukwataganye ezo ensonga bwe ziba nze ezampisizza kujja wano kwogera ku musajja oyo kukkiriza mufumbira sigenda mufumbira saagala senga nkutenguwa. Kati kitaawo mugambe eri gwe muteekaawo omugambe tanakkirizawo yeebuzaabuza senga sigenda mufumbirwa. Sagala kunnimbisa muntu mukulu. Taata ajja kumanya ekituufu ajja tukayisa amanye ekituufu sigenda fumbira omusajja oyo mukadde senga. Nze sina kabeera kwa nnamwandu kwegino myaka omusajja abulayo emyaka emeka ye okufa oyo nga omulaba watunula nze mufumbiro agenda nzuke ng'afudde ebirwadde Katonda yagaba obulamu Gabi senga nedda mukwano n'omuvubuka asobola kambeere n'omuvubuka wange kuba kimanyi omuvubuka muto oli mukadde emyaka gye jjukira asemberedde okufa ono akyali naawe senga emyaka gye gikyali wala nga nze ngenda n'oyo omusajja omukadde tekigenda soboka. Kati ngenda kikola ntya senga gwe kinonye engeri gy'okipulaningamu omuyiiye taata sigenda mufumbira oyo omusajja naye nsooka endabe ku mulenzi oyo nga tanaba kutambuza kuba ebbanga likuyitako Gabi senga omusajja ajja ngenda mukuleetera.
Samantha yayambanga buli gwe yalabanga yayamba. Samantha yesiganga buli gwe yalabanga yesiga. Buli kyokola kimala ne kikuddira olwo ne wejjusa ekyakutuma kyosiga kyokungula. Samantha